by'olina okukola okuwoomanga ggwe omukyala, by'olina okukola okuwoomesa Nabunyaayo n'ebeera nga ewooma. Buli mukyala kyayaayaanira mu nsi kwe kuwooma era kwe kuwulira nga bamugamba nti owooma. N'abasajja bonna kye basinga okwagala kwe kubeerako n'omukyala omuwoomu, omukyala awooma. Abasinga ku mmwe temumanyi kigambo kuwooma kitegeeza ki, omukyala awooma ayina kubeera atya, biki ebiwoomesa omukyala. Nga nze wondaba olunaku olwaleero, ono nno ye muwoomya wange, nze manyi okwetabulirawo kamuwoomya n'ennywa yadde nga sigenda kubeera mu kikolwa kyonna. Munnange lino eno ddagala bulungi nnyo, naye ate era nga likola ne ku kuwoomya omukyala. Kyenkola buli lunaku kwe kukwatayo kagiraasi kange nga mmaze okutabula n'embeera nga enfukako mu kikopo mbeere nga enywako. Awo nno amannya yenze Shila Adita. Gwe natanaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yange, muganda wange jangu obeere nga osubscribinga. Waka gwe tuteekayo mulungi ddala gw'otalina kubeera nga osubwa, jangu obeere nga otwegatako. Ky'olina okukola ekigambo subscribe kibeera waawo, kikwatemu akadde kakwatemu, bajja kuba bakuwa notification buli tuteekayo video empya. Video ya leero baganda bange y'abaana ba buwala, abaana abakyala mwe abalenzi, nammwe musobola okugiwuliriza naye nga tebakwatako nnyo y'abakyala, y'abaana ba buwala. Igwe wenna eyeetaaga okuwooma, ng'oyagala kuwoomesa Nabunyaayo, oyagala obeereko nawe omu kwabo abakyala abawoomu be batenda. Omanyi ennaku zino omukyala atawooma munnange tolina kyogamba ggwanga. Abasajja baagala bakyala bawoomu. Katwogereko ku bintu ebitono ebireetera omukyala okubanga awooma. Ekisooka, omukyala omuwoomu alina okubanga yasika nga bwakyalira ensiko, nga at least ekitono nnyo oyina kano akagalo akalamba kajja kuba kakuyambako. Bw'obeera nga wasika kijja kuyambako obutalwala infections mangu. Teekako okukuuma ebbugumu mu Nabunyaayo. Omukyala omuwoomu munnange abeera n'amazzi. Okubeera n'amazzi si kwe kubeera ne gano amangi ennyo aga Victoria, okubeera n'amazzi amasaamusaamu. Omukyala awooma obeera muyonjo 24 hours, nga gw'oli mukyala muyonjo toyinaamu yadde n'olusu. Omukyala awooma obeera obuguma, era okumanya nti obuguma weekwatengako ku bisambi owulire. Bw'okwata ku bisambi bwonna obanga obuguma, manya ne munda obuguma, kubanga ebbugumu oba oliyina naturale nga mweriri mu musaayi. Olunaku olwaleero njagala tukole muwoomya owaffe ow'abaana abawala nga ali nakyo, nga tetukozesezza bino simanya biweke, tetukozesezza mpiso na kintu kirala kyonna. Kyogenda okunfunira muganda wange weetaaga ntende. Entende ezo kafulu nnyo mu kuwoomya. Entende ezo tezimanyi kintu kyonna okuleka okuwoomya. Musooke muve ku by'okukozesa ennaanansi, eby'okukozesa watermelon, eby'okukozesa sukaali, eby'okukozesa omubisi, tuli ku ntende. Entende ne woba ogiridde buli owulira nti nno ewooma. Kati tugenda gikolamu eddagala. Ky'ogenda okukola muganda wange, nkwatira entende ezo. Kwatayo entende zo nga 10 zeefiirize, omale ozibambule, oggyemu ensigo oziteeke ebbali. Entende ezo ziteeke mu kasepiki ozifumbe. Bw'omala okuzifumba muganda wange, zireke zitokote. Amazzi ago ge weetaaga era geegano wano, amazzi ago ge weetaaga. Amazzi ago g'olaba ag'entende malungi nnyo. Buli lw'oba ogenda okulya oba okunywa, kwatako ekijiiko kimu eky'amazzi g'entende ago ge wafumbye oteeke mu mazzi go ag'okunywa, otabule obeere nga onywa. Osobola okukozesa entende zino eno n'okwatayo entende just emu n'ogiyuzaako akafi n'obanga oketeekayo eri wansi. Zijja kuyamba okutaiteninga, zikuteekemu zikole nga sweetener, zitte n'obuwuka. Entende ezo kafulu nnyo mu kukola okuwoomya eri abakyala. N'okugimira obumizi osobola okugimira,
n'okumira obumizi ensigo ey'entende kisobola okuba nga kikolera muganda wange omwana ow'obuwala. Toddamu kunoonya bintu bigenda kukuwa side effect nti olw'okuba oyagala kuwoomya ng'ebintu bya bulijjo weebiri. Ekyo nkikumalidde, kozesa entende osobole okuwooma muganda wange, ojja kunneebaza edda. Vidiyo eno woba ogisanze nga yamakulu nkusaba ompe like, commenting, liking or sharing. See you in my next video. Imbagala nnyo.